NBS Media. Abakozi ba Next Media abasinga bagobedwa era bafuumuddwa bangi tebakyalina mirimu. Poliisi esabye abantu babeere bulindaala ku bubbi. Amanya muzikwala Haji Abdul Mnyami Shafik Lwanga. NBS Media mugamba mutya mwenna abali eyo kansumenti buli kimu kitambula bulungi. Poliisi esabye abantu babeere bulindaala ku bubbi obubaluseewo ensangi zino. Kino nno kiddiridde obubbi obw'aba boda abasajja abeera ku boda abatandise okuba nga balumbagana abantu abatambulira ku ebbali w'oluguudo bwe bati n'abatuusaako obulumbaganyi. Bano batandise okuba nga bakikola era twakirabeko nga bakikola omuyindi kamera ezasobodde okuba nga tezibakwata nga bamuli bize. Bano nno kyazuuliddwa nti ekyamazima basobodde okuba nga babba laptop eyali mu nsawo eyo. Si weewokka wabula n'enguudo endala nnyingi banenno balabibwako nnyo ng'ekyamazima balumbaganya abantu. Abasajja bano bajjira ku booda za mirundi ebiri era nga batuddeko babiri bwe batyo bakutuukako omu akuyitako bw'ati owookubiri n'ava ku booda ate n'akukwata embadiya. Kino poliisi egamba nti bannaye mubeere bulindaala musobole okubeera nga ate muwoona abasajja bano. Bw'abakozi ba Next Media babasinga bagobeddwa. Kino nno basinze kubanga bagoba ddala bana abakola ku Next Radio gye bayita audio visual oba bangi gye bamanyi nga ewulirwa ate nga bwerabwako. Radio eno ye yasooka mu ggwanga lino Uganda okukola ekintu kino, naye okusinziira ku bakulu omuli Ken Kaliisa bakkiriziganyizza nti ekyamazima eno radio ekyaganya okuba ng'ekola era okukwatayo. Bangi ddala babadde bakulirako gamba nga Douglas Lwanga, Zahara Toto, Caritas Karisimbi, Canary Mugume, Kutu, Roni wamu ne DJ Stewart. Bano nno tebakyalina mirimu ku radio eno kubanga radio yaggaddwawo okumala akabanga akatali kagere ate osanga banaakomawo nga radio bagiguddewo. Kino nno kyakoledde okulaba nga batereeza emirimu egikolebwa ku radio eno ate abantu baganyulwemu. Mwebale nnyo okubeera nga kwe muli muzikwala Haji Abdul Mnyami Shafik Lwanga, ebiwooma biggwa byokya.